oba mathematics ye yali akokola atya ko ye chemistry tukkiriza ye ye math yali mulungi naye kati math tali so impactful nga Luganda. Math mubeera ku bibalo biki oba kikubye oba tekikubye nebiggwa, naye Luganda simanyi nange ejja kukikunnyonnyolamu. Kya Luganda kyo kyantwalira ddala wala, naye nga naye kati waliwo yali azannya ebyabatica ab'enjawulo neŋŋamba kansigale mu kyatica wa Luganda oyo Brennan eyazannyanga kya geography gundi bonna neŋŋamba nze ate ng'ekya Luganda takiriimu takiyina neŋŋamba kanzannye kino oleme oyingirira omuntu omulala content to be unique. Era abantu ne banjagalirayo nange nina nambazi zaabwe. Ekitegeeza ekintu kino eky'Oluganda tewakigendamu obugenzi, Oluganda walukolera ddala. Nalukolera ddala ng'era ndwagala nalwagala lwakuba nti nabasomesa bange baali tebampisaamu ggaali, naye ng'ate abantu mikwano gyange ng'abayisaamu eggaali oba baali banjagala bwagazi nga tebampisaamu ate nga kale ng'onyumira olaba mu kirasi ya Luganda tosobola kwebaka, tosobola kwebowa kuba muba mukusinika mannyo. Babavumira mu ngero ensongi, omanye ebyo ebivumo naye nga bibikke babisabise yo n'abaga kati waliwo kasinaaliyo akaabano abaana nti jjukira ebeera option eya Luganda, waliwo ababeera batuula emabega abatali mu kilaasi. Kati omusomesa baali bamuyita Madamu Nakinyindwa, amanya gagaddala nga ge mannya ge n'agamba ng'ali mu kusomesa genolaba bali abaana abali emabega boogera. Yali nickname eyo Nakinyindwa? Lyali erinnya lye Nakinyindwa. Beddira kyako nkulimbe ki munnange, nange nalaba musomesa wange kati ng'agamba abaana mwe lwaki mwogera eyo, nsimanya lwaki mwogera, musituke mufulume. Kati baba basituka ofuluma n'agamba birabe byonna ebisinika amannyo biringa ebikwa ebirabyo ebyokweyalira. Nafa ng'ate bano be bavumye ne tubasekerera ko madamu n'agamba mbongere nga naabuuza ffe ko ffe madamu bongere nga tuteekamu sudi n'abawa simanya balinga emmere. Waliwo emmere endala eyagala okwefaananyiriza akakopa eri awo, waliwo balugu kyetumula n'abagamba mulinga emmere yake bannaye yavumanga bali bannaye ne tuseka neŋŋamba banna kati we nali awo jjukira nga sinnatandika kontenti w'okusomesa nali nzannyanga ne mukadde oyo omanyi wano ku TikTok kuno bw'otandika ofuna ku likes oyinza okukola ensobi, oyinza okwokya nga mukadde ndaba bwe mmuteekayo ku TikTok nga tuli babiri zitrendinga n'entandika kati omwogezanga ebigambo kale ebimuweebuula nga lumu nzija ne mukanulira amaaso kati wako keyanzannyamu nagamba gwe kanula amaaso gakubenga eteepama. Nze sikirabamu kibi naye ng'ate mba muweebuula nga vidiyo zigoyinga viral. Awo family netuuza nembuulira ne baŋŋamba Lwisi osobola otandikawo ekintu ekikyo mukadde muleke, ndaba ate mukadde lekerawo mumalako eki. Mukadde maama gw'otuuza mu jjajja wange jjajjaawo ne muleka naye nsooka ntuula awo yanyiiga jjajja ng'omugye mu content kubanga as you say kiraga nti yali akyagala naye ng'ate takimanyi nti nno mba mu receivinga mu kamera ye yali alowooza nga mbaawo muzannyisa mumalako biki ebirowoozo nabiwuba awo kati nga bamunzijjako nga ŋŋamba kati ŋŋenda kukola ki ero nebyo ebiseera nga kuliko basikooti batuula mu challenges ennyimba obwo bufa ne sounds neŋŋamba bannange nga kale ndaba nga abisobola naye nga nengezaako naye nga tebikola ki nga ndabira ddala tebijja nentuula. Kaakati nali awo
nga ndaba kagomesi waliwo kagomesi ako akatya Oluganda eyasooka nga nkatunuulira nga nkambala kati nga ngamba kanzannyemu nga tica wa Luganda olwo ovuddeyo eri mu content wa jjajja naawe naye kati kino oyagala kuyetinga kikyo naye kati kino ekintu kyenzannya si nti nkirowoozezaako ngamba bugambi kammale gazannyayo kino eki nenkateekako neneetunuzaamu kamera oyo nga sirina na stand nakwata ntebe ya dining nenjiteekako kasituulu busituulu bubiri nenteekako ekikopo nenteekako essimu yange neneekwata nensukumayo nenzanyaawo nenteekayo zagenda owera essaawa 3 nga ndaba notification ziika ninga kati ono content simuva wedde netanga naye womanyi ebintu ebipya content nga mupya obeera kale tomulinaamu experience tomanyi kyakuzaako tomanyi nti kati nstandinge ku kino nkireke kati nga nebyenzanya era tebivaayo nfunayo likes 10 olumu 3 weebatyo naye nga simanyi nti nno bwolemerako weebatyo oba obayinga bafolowa era ekintu kigenda mpolampola nga kiri nga bakitegeera nenkiremerako views nezeeyongera likes nezeeyongera paka wenatuuka neŋŋamba kati era ekya madamu Nakiyindwa kale sikiwuliramu bulungi kuba nze naye sisobola nakuzannyira wabweru nga content wange oyo wa madamu Nakiyindwa nga sisobola muzannyira mu bantu tugeze wali abantu baba bandaba nasooka neekweka bwe bamala okubulirayo kuba nazannyako ne jjajja Nanfuka naye era twazannyira mu kikomera nga sisobola namugaa era sisobola mu bantu nga bandaba tufuna ekikomera gye twazannyira netuseparatinga endadda mu bya master mpaaba na Aloysius you can express your freedom your confidence nemba ku kkubo mba siina kutya konna mba ndi ready okukola ekintu kyange awo madamu Nakiyindwa ono yakusomesezanga mu gomesi oba engoye ze yakozesanga zaali constant nga tazikyusa nyinza okwokya nampulira nyinza okwokya madamu wange abo baali banjagala nagaba bannange ekyana nga kyampisaamu eggaali naye nga yali akyusa alina engoye ze nga 3 ng'azikyusa naye era ng'oziraba era za bukadde kyovola nange saafuna lupya ngamba kambeere mukana kadde ka tera n'olwo olugoye nali sirooza mmala oddukolamu content nga ndujjamu tesuula eri nduddamu ddunoonya ate nga njagala kukola content awo ekintu kya tica w'Oluganda kino bwe wakolayo videos nezibeera nga zitambula abantu bavaayo ab'enjawulo bazikomentingako baziduwetinga how did you feel nti mu budde obwo ekintu kye watandika nga tokyekakasa wayongeramu ku birungo wakusigala ku ekyo kyennyini nga era wenkugambye nti nekintu ekipya obeera tokirinaako experience kati nze ebyo ebiseera namalanga gakola singa ate kati namalanga gakola neŋŋamba nino nga nze mala gakola nti nno okumakinga page okuba active nga simanyi nabyenjogera nyinza n'okugamba nti by then nali simanyi nabyenjogera naye nga nzannya nga mala ngamba gw'omwana biki naye kati nti ekintu kyenjogera mba nkitegeeza mba kati nkyeyagaliramu singa luli nalinga omuntu gwe basuddeko ekintu tikikole naye kati ekintu nkyagala era muli nkiwulira nga kivaayo wemba nkoze vidiyo era wemba ngambye nti ngenda vuma omwana ono oba omukongo ono nina nti omukwano gwange omukongo bamuyitaniyo Kabindu muzannyamu nnyo ekikongo ekyo naye nga nkyagala nnyo bambi naye kati kontenti mwagala bwagazi kati ono tica ono mwami omusajja